So kati omuntu yenna bw'agamba nti Ssenyonyi naye bamuwa ssente tumala gakyogera okiinako bwino ki naye nekyo kankinnyonnyole munnange bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa. When you fight corruption it fights back. Kati oyo propaganda abamuyisa n'ababikola bamanyi ne gye biva ripooti gye boogerako wagobere wankyazaako ne wano nga ni mu kuyomba ne speaker nali nkyali chairperson wa kusase nga ripooti ya airlines efuse ripooti ne tukola obuvunaanyizibwa waffe ripooti ne tugikola ndi redde nayo speaker n'agaana niŋŋamba nnyabo kikyotegeeza n'agamba nti simanya ripooti yaliikinze nga wono titunnatuukawo yagezaako okutulemesa wali tutuula n'asinkana omukyalo oyo gwe twali tunoonyerezaako nemugamba speaker kino kyokoze kikyotegeeza nemugamba oyina eddembe okusinkana omuntu yenna naye osinkana otya omuntu gwe tuli mu kunoonyerezaako omusinkanye mukaama kiki kye mwogerako nga ffe tuli mu munoonyerezaako wayita wiiki ng'emu nampandikira ebbaluwa kakati nga munoonyereza ku mukyalo ono ne Uganda Airlines bannamawulire temubakiriza kubeeramu nemugamba ekyo sijja kikola ndi enze speaker biki nemugamba oli speaker nkimanyi nze ndi just committee chairperson naye kati eno committee nze ngikulembera si ggwe nemugamba bannamawulire sijja bafulumya lwaki oyagala mbafulumye mpa ensonga ate yagimpa of course ngagezaako kubikira mukyalo ono nti bamaze okusinkana babakanyiza ku kyo bamuwadde ki simanyi nemugamba bannamawulire mwabiraba neŋŋaana kakati bwe kiba kituufu nti waliwo ssente ezafuluma okulemesa ripooti eyo kiri clear ani yalya ssente ezo kubanga yalemesa ripooti buli omu amumanyi naye of course ba propagandists nti kakati Ssenyonyi teyafulumya ripooti eyo bamuwa ssente nobatululira ne bakusobera nga balinga abataagobera of course bakimanyi ne bakikola deliberately kale Ssenyonyi oyo yokuzanja alwanyisa enguzi katufune naffe engeri gye tumuyiikiriza katufune be tumusibako. Yes, Kampala TV 256 gwena muganda wange nga wasalawo amawulire anaddala mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ogenda gafunira ano ku channel yaffe ya Kampala News ya Kampala TV 256 muganda wange wakola okusalawo okutuufu ate gwena abadde tannaba kubanga osubscribinga anja kusaba okusubscribinga okulikinga kwoteeka n'okukomentinga emboozi eno esobole okubanga etambula etuukire ddala ne ku muntu oyo abadde tannabanga akubanga agifuna. Amawulire gongedde okuvaayo ne gatambulira ku akulira oludda oluvuganya gavumenti amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi. Ojja kujjukira nti emyezi ng'ebiri kati Joel Ssenyonyi amawulire naddala ku mikutu gino egya social media agavuddeyo nga gamulumiriza okubeera nga Joel Ssenyonyi naye yeetaba mu buli bw'enguzi obwakawumbi kamu mu obukadde 7 kati no amawulire gano oluvannyuma lw'okuvaayo akivuddeyo ne kitegeerekeka nti eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti era nga ye commissioner wa parliament essaawa eno Mathias Mpuuga nga ali wamu n'ekibinja kye bategese okwekalakaasa okugenda okubeera ku parliament y'eggwanga Uganda. Bano nno abeemulugunya olwa Joel Ssenyonyi agambibwa okuba nga yakumpanya akawumbi kamu amu obukadde 7. Ssente zino ezimwogerwako zigambibwa nti zaamuweebwa omukyala amanyiddwa nga Bamtrachi ono nga yakulira Civil Aviation Authority oluvannyuma lw'okukola ripooti ku kitongole kino n'emivuyo egyali gyetooloolera mu kitongole ekiddukanya ennyonyi mu ggwanga Uganda nga bamutegeeza nti ripooti eyo tajja kubanga agifulumya. Kati no Mathias Mpuuga ng'ayita mu PA we oba omuwandiisi we amanyiddwa nga Kagumba bategeseyo meeting nga muno mwe mugenda okuva abaami n'abakyala abagenda okutambula bagende ku parliament nga beekalakaasa nga basaba akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi okubanga alekulira oluvannyuma lw'okwetaba naddala mu bulyake bo bwe bategeeza nti obulyake buno bususse naddala mu parliament y'eggwanga Uganda. Ojja kujjukira nti ennaku z'omwezi genda kubeera nga 23 parliament abavubuka okwetooloola eggwanga lyonna bavudde ne bategeeza nti bagenda kutambula bagende ku parliament y'eggwanga Uganda balage obutali bumativu bwabwe naddala ku bulyake oba obuli bw'enguzi naddala obufumbekedde ku parliament y'eggwanga Uganda era nga enteekateeka eno oba okwekalakaasa kuno baakutumye March the Parliament
nga basaba Speaker Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Among okubanga alekulira olw'ensonga nti yeetabye nnyo mu mivuyo gy'okukumpanya ensimbi era ng'obuli bw'enguzi naddala mu Parliament y'eggwanga Uganda bwetolooledde nnyo ku mukyalo ono amanyiddwa nga Anita Among. Kati nno Mathias Mpuuga ng'ali wamu ne PA Kagumba bategese ennaku z'omwezi 25 omwezi guno gwennyini nabo ogenda ku Parliament y'eggwanga Uganda nga basaba Joel Ssenyonyi okubanga alekulira oluvannyuma lw'okwetaba mu bulyake obuweza akawumbi kamu amu obukadde 7. Ojja kujjukira nti Mathias Mpuuga emabegaawo nga abakulira ekibiina kya National Unity Platform bavaayo ne bamusaba okuddako ebbali olw'ensonga nti kyategeereka nti yali alidde enguzi oba yali beewadde ensimbi ezitali mu mateeka nga ye kennyini yafuna obukadde bwali 5 kw'oteeka bakomishona ba NRM 3 buli omu yafuna obukadde bwali 4. So Mathias Mpuuga bwe yasabibwa okuddako ebbali yavaayo anaakomba kwerima ate ng'era ojja kujjukira nti Joel Ssenyonyi ono ye yavaayo n'alumika Mathias Mpuuga n'ategeeza bakama be naddala batwala ekibiina kya National Unity Platform nga Mathias Mpuuga bwe yali beeyongeza ssente era Joel Ssenyonyi ono mu lukiiko lwabwe oba mu meeting yaabwe ya NEC yavaayo anaalumiriza Mathias Mpuuga n'ajja n'obukakafu era nga wano bagamba kalunsambulira wonna we yava. So okuva olwo Joel Ssenyonyi tumulabye aze atambula ku mikutu egy'enjawulo okuli TV ne radio ez'enjawulo ng'ayongera okwanika obulyake obuli mu Parliament y'eggwanga Uganda n'engeri ensimbi z'omuwi w'omusolo bwe zimala gasaasaanyizibwa mu Parliament y'eggwanga Uganda. Kuno nno kw'oteeka n'okulaga engeri Speaker Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Among engeri gy'asaasaanyaamu ensimbi ey'ekyeyonoonero naddala mu Parliament y'eggwanga Uganda. So kati ne Joel Ssenyonyi emabegaawo amawulire gaavaayo ne galaganga naye bwe yakumpanya obukadde akawumbi kalamba mu obukadde 7. Wabula Joel Ssenyonyi bino byonna yavaayo n'asaba omuntu alina obukakafu obumulumika nti ssente zino yazirya aveeyo ajja amulumirize baleme kudda bbali okusindikanga abantu ab'enjawulo okubanga bajja ne bamulumiriza olw'ensimbi ezo ze bagamba nti yalya ng'ate n'obujulizi tebabulina. Joel Ssenyonyi mu bigambo bye yavaayo n'ategeeza nti alipoota yali amaliriza okugikola wabula Speaker Parliament y'eggwanga Uganda yavaayo n'ategeeza nti alipoota eno yali esomoddwa oba eweereddwako abantu ab'ebweru nga kino nno kyekyalemesa alipoota eno okubeera nga efuluma okubanga esomebwa ku floor ya Parliament y'eggwanga Uganda. So Ssenyonyi mu bigambo bye yavuddeyo n'asaba omuntu yenna alina obukakafu naddala ku ebyo ebimulumizibwa nti yalya enguzi aveeyo abyanike naye nga mawulire ge tutegeddeko ennaku z'omwezi 25 guno gwennyini omwezi Mathias Mpuuga ng'ali wamu n'abamukkirizaamu abalala nabo bagenda ku Parliament kwegugunga kulaga butali bumativu bwabwe olw'ensonga nti bagamba Joel Ssenyonyi yalya ekyojja mu miro ekiweereza ddala akawumbi kamu mu obukadde 7. So katulinde tulabe amawulire gano gonna gye gagenda okubeera nga gaggweera era nga ojja kujjukira ku Parliament Mathias Mpuuga baataddeyo dda ebbaluwa era bakkiriziddwa okuleeta okwemulugunya kwabwe ku Parliament y'eggwanga Uganda. So katulinde byonna gye binaaba nga biggweeredde ate nabakuba nga osubscribinga nja kusaba okuba nga osubscribinga okulikinga ate era okukomentinga kwankagaliza olunaku olulungi weeraba. So kati omuntu yenna bw'agamba nti Ssenyonyi naye bamuwa ssente tumala gakyogera okiinako bwino ki naye nekyo kankinnyonnyole munnange bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa. When you fight corruption it fights back. Kati oyo propaganda abamuyisa n'ababikola bamanyi ne gye biva ripooti gye boogerako wagoberere wankyazaako ne wano nga ni mu kuyomba ne speaker nali nkyali chairperson wa Kusase nga ripooti ya airlines efuse ripooti ne tukola obuvunaanyizibwa waffe ripooti ne tugikola ndirwedde nayo speaker n'agaana ningamba nnyabo kikyotegeeza n'agamba nti simanya ripooti yaliikinze nga wono tetunnatuukawo yagezaako okutulemesa wali tutuula n'asinkana omukyalo oyo gwe twali tunoonyerezaako nemugamba speaker kino kyokoze
kikyotegeeza nemugamba oyina eddembe okusinkana omuntu yenna naye osinkana otya omuntu gwe tuli mu kunoonyerezaako omusinkanye mukama kiki kyemwogerako nga ffe tuli munoonyerezaako wayita wiiki ng'emu nampandikira ebbaluwa kikakati nga munoonyereza ku mukyalo ono ne Uganda Airlines bannamawulire temubakiriza kubeeramu nemugamba ekyo sijja kikola ndi nze speaker biki nemugamba oli speaker nkimanyi nze ndi just committee chairperson naye kati eno committee nze ngikulembera siggwe nemugamba bannamawulire sijja bafulumya lwaki oyagala mbafulumye mpa ensonga ate yagimpa of course ngagezaako kubikira mukyalo ono anti bamaze okusinkana babakanyiza ku kyo bamuwadde ki simanyi nemugamba bannamawulire mwabiraba neŋŋaana kakati bwe kiba kituufu nti waliwo sente ezafuluma okulemesa ripooti eyo kiri clear ani yalya sente ezo kubanga yalemesa ripooti buli omu amumanyi naye of course ba propagandists anti kakati Ssenyonyi teyafulumya ripooti eyo bamuwa sente nobatunulira ne bakusobera nga balinga abataagobera of course bakimanyi ne bakikola deliberately kale Ssenyonyi oyo yokuzanja alwanyisa enguzi katufune naffe engeri gye tumuyiikiriza katufune be tumusibako